mwana w'enkyukakyuka vuga eno byabakama kano kakulemye okubba nga tetunnakagenda namu kansubire nti mu ssente ze baakuwadde baakuwa ne ssente ezigenda okuddamu otegeka akalulu kubanga kano kakulemye okubba nga tetunnakagendamu Januari nga 15 omulonzi wange naddala w'enkyukakyuka wuliriza wano okusinziira ku byabakama bwino oba information gye yatadde wiiki ewedde yalaze nti abalonzi mu register ze bali milioni 2,688,149 nti abakazi bali milioni 11,347,129 ye 53% ku balonzi aba milioni 2,688,149 abasajja n'atugamba nti tuli milioni 10,333,436 ye 47% ku population yonna oba ku bantu byabakama byagambye byawandisiza abali mu milioni 21,600 era nga yakasa nti abo bonna baweze emyaka 18 balonzi. Ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS mu demographic structures ze kyafulumye December 2024 kyabala abantu mu Uganda ne kibalalika nti bali mu millions 246,48 essira lisimbe 46 nti 0 years okutuusa ku myaka 14 bali 48.47%. Emyaka 15 okutuuka ku 24 bali 21.16%. Abayina emyaka 25 okutuuka ku 64 bali 28.34%. Abayina emyaka 65 n'okudda waggulu bali 2.04%. Kati tuula wano njagala owulirize bulungi kakutwaleko mu math. Nali simumanyi bulungi nnyo naye buno bunnambaazi mbusobola. 0 years okutuuka ku myaka 14 babeera bakola 48.47%. Wakati awo nga tunatuuka ku myaka 18 tulinawo abali ku myaka 15 okutuuka ku myaka 17. Okufuna omuwendo gw'abaana abo percentage y'abaana bali wakati w'emyaka 15 17 abataweza myaka 14 tugenda kwata bali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 24 abakola 21.16%. Teweerabira awo wakati waliwo life span oba waliwo years span ya myaka 10 kyentegeeza okuva ku myaka 15 okutuuka ku 24 waliwo emyaka nga 10 ate okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 17 waliwo emyaka 3 span ya myaka 3 oba difference ya myaka 3. Okufuna omuwendo gw'abaana abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 17 age group eyo tugenda kwata 3 years span eri wakati w'emyaka 15 17 tugidividing oba tujawuzeemu by 10 span 3 years span eri wakati w'emyaka 15 ku 24 tukubiseemu percentage y'abaana bonna bali mu myaka wakati w'emyaka 15 mpaka ku 24 eya 21.16%. Tumalirize nga tufunye percentage y'abaana abali wakati w'emyaka 15 ku 17 ngeri 6.35%. Kitegeeza omuwendo gw'abatali balonzi abaana abato abali wansi w'emyaka 18 tugenda gatta eri 0 to 14 years percent eri 48.47%. tugigatteko 6.35% ey'abaana bali wakati w'emyaka 15 mpaka 17. Tumalirize nga tufunye percentage ya 57.82% nga si balonzi mu register za UBOS. Kitegeeza Uganda ebesigazza 45.18% nga bebaweza emyaka 18. Bwe tukwata 45.18% ne tujukubisaamu 46 million Ugandans tumaliriza tufunye abalonzi mu register za UBOS nga bali milioni 2,708 ngamba bali 18 and above. Kitegeeza Uganda ina abalonzi abantu abaweza emyaka 18 n'okudda waggulu milioni 2,708. Kati wano ewali obuzibu byabakama wano enjovu wekulemedde okubba. Registers za byabakama zitugamba aina milioni 2,608 mu 1,491 ng'abalonzi. Kyokka ate UBOS bye yabala 2024 mwaka gumu
nga tugenda mu kulonda etulaga nti tugenda kubeera ne miliyoni oba tulina miliyoni 2 mu emitwalo 78. Mpulirizamu alaba akatambi kano. Tosobola kubeera n'abalonzi mu registers zo nga basinga abantu abakulu boyina mu ggwanga. Nzikiriza alaba akatambi kano nkubuulire bino. Uganda kyandibanga tetuweza miliyoni 46. Kyova abadde basiba nnyo bakikulaga nti turnout yabadde ntono. Jeno Museveni niwe yabakama bandibanga akalulu bakabbira ku turnout gye bayita entono n'okwongezaamu akakadde, kubanga bwe tubanga mu UBOS tuli miliyoni 2 mu emitwalo 78 abakulu myaka 18 okudda waggulu byabakama ngamba otya nti ku miliyoni ezo 2 gwe mu registers oyinamu miliyoni 11 mu emitwalo 34 mu kasanvu mu 10 mu kasanvu mu 10 mu 29 egy'abakyala, ate n'osigala nga ne percentage y'abasajja otuwadde miliyoni 10 mu emitwalo 34 mu 14,362 byabakama wayongedde abantu mu register. Ne oba wawandiise diaspora yonna wayongedde abantu mu register. Bye watuwadde tebitaalinga na bya UBOS. No wonder NRM mu mwaka oguwedde yakugamba nti register zaayo erinamu abantu miliyoni 40. UBOS ekulaga abakulu bokka abali eligible okulonda 18 and above bali mu miliyoni 40, abasigadde baana bato. Sebo jabaka muyagala tugamba nti gwe wandisa abantu n'oyita ne mu numbers ez'abakulu. Era obudde buno byabaka mutukakasa nti waliyo munnayuganda n'omu atanneewandiisanga mulonzi. 100% ku buli alina emyaka 18 n'okudda waggulu bonna bawandiisizza ng'abalonzi. Kyoyagala tugamba sebo byabakama ku mulundi guno temugenda kubba yadde akalulu n'akamu. We are watching. Ate zino enamba tuli mu kuziwandiika. Tugenda kubabala okuva ku M mpaka ku Z. Kansuubire nti wasaba budget emala okuddamu otegeka akalulu, kubanga kano tuyinza okukaddamu. Yes, kano akalulu okalaba kandiddibwamu. Bwe kaba si kakuddibwamu togenda nakabala kamalako. Akasigadde tojja kabala, ojja kubalako katono nnyo nga ffe twayimuse dda. Ekirungi Jeno Museveni aliranye entebe ne mutabani be bajja kuba bayiseemu dda. Kansubire byabakama onooba n'ekkuba erikutaasa amangu nga tetunnakutuukako. Kyesisuubira gwe ojja kuba oli awo bw'oti, sisuubira nti onooba n'ekkuba erikutaasa amangu. Munnayuganda leeyo mpuliriza alaba akatambi kano batubba ku mulundi guli, naye ku mulundi guno tugenda kubeera alert nnyo. Buli figures tugenda ziraninga mu systems ez'enjawulo okulaba nti zitaalinga. Tewali kye mugenda kusoma, tewali kye mugenda kupresentinga muteekamu yadde obubbi bwe buti. Kati mpulirizaamu alaba akatambi kano, gwe vaayo genda olonde NUP londa manvuuli period ebisigadde sirika. Yonna gy'owangaalira akatambi w'okalabidde londa manvuuli sirika. Byabakama ndi wano okukakasa kano temugenda kukabba. Okakasa byabakama buli munnayuganda aweze emyaka 18 mulonzi. Bonna mwabawandiise ne mubamalayo bali ku 0. Tewali mufu, tewali yafudde, bonna balonzi. Akalulu kano temugenda kasobola. Weetegeke okulangirira omuntu mukama wo atakusubira kulangirira. Otherwise jigenda kubeera misinde. Nkiddamu jigenda kubeera misinde. Ekomyawo wola ndikati jivuge.